Okuva mu bitundu by'e Busia mu Buwumba ekisangibwa mu Durban Sub-County, abatuuze beekozeemu omulimu ne basonda ebintu ebikozesebwa okusobola okuzimbira abaana baabwe essomero lya siniya. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'omuwendo gw'abaana abawala okukomanga mu kibiina ekyomusanvu olw'embeera nti amasomero ga secondary gali wala ate nga n'enguudo mbi nnyo ddala. Joseph Mugeni ategeezezza nti oluvannyuma lw'omuwendo gw'abaana abawala abava mu masomero okweyongera, kino kisoomoozezza abazadde nga kw'otadde n'abatuuze kwe kwewaayo ne batandika okwesondamu ebikozesebwa nga kw'otadde n'okuwaayo ettaka basobole okuzimbira abaana baabwe essomero. Tutandika tufunayo bricks mu bantu, ne tufunayo esente mu bantu, ne tufunayo sementi, ate twebaza nnyo nti ono Dorothy Okware yategeera embeera yaffe Katonda n'atuyamba n'ajjani bwamunyonyola niyewaayo. Omuwala waffe ono tumwagala bonna bagende ku ssomero kubanga abadropins out bangi. Tujja okulaba nti abaana babadde batambula okujjako omuzadde we asobola kufunda akagaali, nga tolina kagaali omwana we asigala ku ssomero, omwana asigala mu kyalo. Olwekyo kakati ku ssaawa zino twagala okulaba nti essomero lino tuluzimbe, gavumenti etuyambe, Dorothy wuno atuyambye. Tusaba gavumenti eyingire, Gombola eyingiremu, district eyingiremu nayo nga gavumenti bwegamba tuzimbe essomero lino tuyambe abaana bano atalina obusobozi, abaavu nabo bafuneyo okusoma. Dorothy Akware ono ng'abadde musaale mu kusonda ebikozesebwa mu kuzimba essomero lino era nga yawaddeyo obusawo bwa sementi 50. Ategeezezza nti omukisa guno gwa kuyamba abaana okwekuumiranga mu ssomero. Abaana ate nga olaba kati nga gye batambulira mulimu ng'ekibira, ate ekibira emyalo mwegiri omwo, so kati abaana batambula ate nga abaana batambula kilometers nnene empanvu nnyo. Wesanga abaana oluusi bakowera mu makati o abaana oluusi bakola ki ba optinga ne bakola ki ne baleka okusoma ne bava mu ssomero kati ne batuula ewaka. Naye kati nzoku kati kyekyanumiriza nnyo kubanga osanga ng'abaana abasinga obungi batudde ewaka neweebuuza ati lwaki saawa zino muli suppose okubeera mu ssomero kuba temuli mu ssomero. Omwana akugamba omanyi essomero liri wala nnyo, bwe tugenda okutambulira okuva wano bwe tutuuka ku ssomero olwo edda tutuuka leeti oba ate ne sente zennyini ezitutwala nazo ziba nyingi, batusaba sente nyingi. Ate ye Joyce Were nga naye mutuuze mu kitundu kino ategeezezza nga amasomero ga siniya bwe gabadde ewala ddala nga kikaluubiriza abaana abawala okutambula ng'ogenda ku ssomero ate nga n'enguudo ze bayitamu za bulabe ddala. Obungi abamaze ekyomusanvu babadde tukaluubirirwa engeri ey'okubafunira amasomero ag'okumpi nga ntambula mbi. Ate ekikulu ebiseera by'enkuba tulina emigga bwe gijjula nga abaana tebagenda ku ssomero, tubeera nabwawo ne tulemererwa ekyokukola kubanga abamu enfuna ntono okufuna akagaali omwana okugenda okola ki okusoma. Ate ekirala tubadde tuli bubi nnyo nga tunyoomewa n'abamu ku masomero agali mu tawuni nga bagamba ey'omu nsiko ey'omu kyalo eyo tebateekayo ssomero. Essomero lino ligenda kuviira ddala ku kibiina ekisooka okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Batuwa amakilasi gaali okusooka gaali amakilasi 2 kati saawa eno tuli ku siniya ey'okusatu, kati tukyanyigirizaayo ne batuwaayo ekilasi endala. Ku Ragudde TV agaguddewo Ndagire Doreen Trisha.